Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugezeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwali tuwulire ye agamba atya. Yebaleko Mukunja. Kale sebo Hajji. Hello? Kale sebo. Nakatwa assalamu alaikum. Bwana mujebali banange. Kale. Kakati uya kubidde simu nakuweleza message njagala kukebera. Nina Hajjati wange mukyala wange. Hajjati? Bamwita Hajjati Kamida. Kamida Hajjati yakumeka. Akiyange yakubiri. Naye gwensendi kuba naye nnyo. Kakati simanyi njagala kwekakasa oba ddala asiiba. Bangamba tasiiba naye tukeera ku makya tulya naye ku makya daaku waffe bulungi ne tumanyi ne tusala magharibi manya ne tusala subuhi ku makya tusala naye subuhi misana n'afumba bulungi futali waffe ne tusala magharibi isha zonna zisala tayitwako soma ne ya rabbi nazituukiriza naye bangamba tasiiba waliwo bangamba tasiiba kati mpuliranga nkibuuza sema njagala nambika nkubuuzerewo ine buwinza kikola nenkimanye ananga afaira wanakulaga asiibi naye nga bagamba tasiiba. Nina abangamba nti atasiiba kulimba yekoza bwekoza naye ng'ebisigadde byonna alhamdulillah Mungu yamuwa ali taratibu. Taratibu bulungi talina problem. Omwenda akuzukusa Hajji zukuka tusaaleko begayirire Allah tugayire Mungu naye tasiiba. Anti ayinza okuba alina ekirwadde ekimugwira. Ate ate nandi badde agambako kunze banze ndi baawe ndi mukwano gwandi bali bagitangamba nenkimanya oba tusobola kijjanjaba ne tukijjanjaba. Kati obadde oyagala kumanya ki Hajji? Njagala kumanya asiiba tasiiba. Kati n'essimu ye gye wampadde Hajji. Message toseka muganda wange byembisekerwa njagala kumanya asiiba. Anti kakati Hajji wandese mbadde njagala kumanya essimu oba ebadde ki Hajji? Nkuwulira bulungi. Okumanya oba kikirimu haramu okugenda okulobesa omukyala nga Hajjati bw'atyo. Sisuubira tekirimu haramu. Tekirimu. Kirimu shaka yonna buli kimu kituufu. Kale naye essimu ya Hajji tawaana naye kale katugezeko Hajjati yani? Kamida. Kale. Amida. Hajjati. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wanje? Alaikum salam. Hajjati nga kiki nga wewe okyebase? Never. Never say. Hajjati njagala kutwalako ku lanchi. Ate musawo mama. Musawo mama. Hajjati naawe. Olowooza ngenda kuddawo kukulangirira nti Hajjati teyasiiba. Oyinza okwagala okunyumya n'ogamba nti teyasiiba. Hajjati. N'aliirawo watali bantu. Hajjati. Nze ngezo kugamba gwomanyi? Nakutegeera. Wanje? Nakutegeera. Just nze ngenda kuwa surprise. Sibaddeewo naye nakomyewo mwembi.
sijja kubulira nzaani naye just surprise mala kumanya nyono sisobola kubula nti surprise ate tebayogera nti nze gundi eyeba surprise nja kugirinda kati njagala kutwalako ku lunch tunyumyemuko ze toneraliikirira nkusangawo mba nkufuna ntya anti nkukubira essimu nga tumaze okutegeka yo lunch ogikkiriza oba togikkiriza terina buzibu ngikkiriza nkutwale wa oyagala ki Hajjati njagala nkukolere surprise nawe wankolera bingi ntwala yonna gyontwala nze nganti kakati nina okubagamba bategeke njagala okuwa surprise ondabeko nze surprise si byogenda okulya kubanga Hajjati nkwebaza bambi wankolera bingi naye olabika wanneerabira era kituufu nakwerabira nsenza kujjukira kakati tukoze tutya Hajjati gwalina okumbuulira kubanga wendi wano anti kakati kikyoyagala bakutegeke bategekereyo ku Oluwombo nkapira awaako tutuukayo n'okusawa 7 zennyini sikiinaamu buzibu nze bwembi kakati Hajjati onaasooka kusaala oba ate nga nsaala biki saasiiba ate mba nsaala biki oyagala nkeme Allah nze mbadde manyi wadde tewasiiba osooka n'osaala teri byakusaala saasiiba ate ngenzire mu kusaala kati oyagala kapiraawo naki n'Oluwombo Lw'ebinyebwa tegyo ebyo byokka kozi ne kalumonde lumonde omuzungu oba omuganda omuganda waffe wawano basiike Hajjati asagala siike naye Hajjati ogenda kwewuunya nnyo ogenda gamba naye bannange amazima assalamu alaikum waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu kati tukwatagana Hajjati nkaali mutabani Hajjati wanje Hajji ali ku leediyo yogera ne Mukunja mu Endobeso akukute n'okusiiba tosiiba ogenda kulya sebo byenda naye Kamida siffe tukulaba nti tosiiba wabula Allah subhanahu wa ta'ala yeye akulaba kati gwojja kusuula webuzeebuze olowooza nti omwami wo bw'aba takulabye ne Allah aba takulabye nako kennyini kakuvumya abaasibulukuse kakulisiza ebyenda bya jjajjaawo ekintu buli ky'omuziki ekisinga ekuleetera okuwulira obulungi bannange kalumonde ne Oluwombo Lw'ebinyebwa olwo kireese obuzibu Hajjati lumuwoomera asazeewo agenda alule mu kisibo ekinta buli kyomuziki ekisinga bitefemu bana Endobeso mugiwulidde Hajjati agitumenye naye nze kensinga okumanya nti ebintu by'eddiini ebyo tebabikaka Hajji tebalabika bamukaka bukaka ebintu ebyo kati Hajji awulidde era ategedde amazima yamanyi ne akiyo bakikola atya bana basigeego ono DJ Mike nakanyinyi naye bannange Hajji azimenye okubanga tasiiba ate kyendavyo olabika Oluwombo lumuwoomera Olw'ebinyebwa ne lumondo ono waffe omuganda ate nga mufu omanye okubeera ng'ogenda kulya Luwombo lwa binyebwa mama Namu ndi bubezi wano yes ennyabo nkubulire Hajjati teyandirimbye nti ali mu kisibo yandibadde ayogera amazima nti ndi mulwadde oba biki naye ate okulimba talwa naye ate ne Hajji naye olwaliro ekisibo kifudde kuba akemya mu kisibo agambye tekiriimu haramu haramaini naye kiki kifudde Buku wanje webale kutuweereza Hajji
Nansana. Omuwulidde Hajjati? Annange. Ate nkubuulire. Ebyakola bya bwereere. Okusasula kw'ekisiibo kwa bbaawe. Byakola mbu ate yeekweka ebbaawe alyoka alye. Ye Abamulaba. Alla abamulengera. Ate n'ekirala erinnya n'engeri gyabiti Kamida. Abeera Hamida naye si Kamida. Kati wuuno naye sigadde ndi Hajji Kasi. Amanya Hajjati nampanyiwa ne Kabowa. Muganda watu Hajji tumenye. Muganda wange amazeemu amaanyi kubanga ate lwaki tasaala? Oba gw'osazeewo obutasiiba saala naye n'okusaala ku muleme alimba naye atuswaziza nnyo ng'abakyala naye abakyala abamu edda baalyanga ebintu mu biyungu nga bw'owulidde omukyala oyo naye nze ndaba nti okusiba Allah yennyini yabaakulaba ggwe nga ggwe ate kiba mu nniyayo ggwe tekiba ku mulala yenna tekiri ku Hajji Kasule kiri ku Hajjati Namponye osiibye omwana we nakawuka omwana wo kaalo ogamba otya ow'ejjungo nze ndi munnaye ne wamwe nga yavaayo dda twala erigwa yamutama kakati Mukunja sebo badaye naye kambuuzeemu Hajji ono tagulira ku Hajjati ku Luwombo n'awuutako bambira